bwe nakomawo be nali nabo ne baŋŋamba todda waka kubanga wodda waka tulabye bakola sigino bajja mu makaago kukukima ndowooza kunkima kati nange we namala okulonda nayitireyo mu bupanya ne ŋŋenda gye nalaga naye mba naakatuuka gye ndi ne baŋŋamba Mamosina amagye gali mu leeya gali mu makaago n'aba yunifoomu nawo weebali naye ng'abali mu leeya balina emiggo balina sorido bazze kuba abantu kati munnaaye ziba ziwera ssaawa 10 nga baŋŋamba bamaze okukola ki okulonda bagenda kubala kalulu era batandika ssaawa 10 okubala akalulu basookerako ka kansala nga babala akalulu nga buli polling station ngiwangudde buli polling station yali emu omuntu gye yampangula naye nga nsinzizaako obubonero obululu bumeka 3 kati tugenda okubala abalamu nga buli omu kye babala kyawandiika tugenda okubala abalamu nga nina obululu 567 nga nziriridde alina obululu 303 owokusatu obubwe saamanya nti naafunye bumeka naye nga nabwo weebuli tubulina bw'oba obugasa enamba 3 yali wa NRM independent ye yali namba 2 kati fenna tulindiridde nga abaana mu butuufu bakuumye akalulu kati awo nga ssaawa 10 tezinnawera nga zinaatera okuwera abayaaye bajja n'obululu nga butiikinge nga baagala buteekawo by force babuteeke mu box kubanga abaana bakuuma akalulu nga ne bakola ki tebavaawo ne bakuba tiyagasi tebavaawo ne bakuba amasasi mu bbanga tebavaawo kuba amasasi gatandika ssaawa 5 ne tiyagasi naye ng'abaana tebavaawo kati ne beebuuza tukoze tutya abayaaye baleeta obululu naye ng'amagye weegali gatunula nkugambye gali gasinga abantu obungi ng'amagye weegali gatunula abapoliisi weebali batunula abantu ne bakuba enduulu Enefik Media. Bulungi ali ku Fik Media ogamba te ina joli kasoti bitambula bulungi Traffic Lwanga zakubuuzaako tuli mukazo Angola tuzze tusinkane Mama Husna abamulaba omu yali nnyo ne kanso Nalukoola mu kunoonya akalulu ke Kawempe North naye bw'anoonya akake akobwa kansala tuli naye agenda tunyumiza ebyaliwo naddala mu kalulu konna okusingira ddala ebyaliwo mu kulonda bingi byetwagala okuba nga tumanya ine Tamale Henry naye Mama Husna nsaba osooka obambuulizeeko ayitandike. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi era zembeera zeyeewaawo. Erinnya Setuba Habiba Mama Husna kansala omulonde owa Kazangola Central. Balamusizzaako mwenna abali ku Fik Media. Naye bakuba bannamawulire bonna ne babajjawo ne babamalawo omu baamukuba yali wa NBS ne bamumenya eggumba ne lisowokayo bwe riti abatuuze ne bamuyisa ene mmanju ne bamuleeta yali atuddewo kabalaza mu kutuulawo kabalaza ng'alajja nange obulumi bumuluma nga bwe mbagamba agira ayingira ayingire mu nju yali tannayingira amagye ne gajja gaddemu buto gakole ki already ng'amenyese baddemu buto bamukube abatuuze kwe kumusitulawo ne bamuteeka mu nju ne tufuna boda n'emutwala ab'ekitongole kye gye bali bagambye omutwala mu ddwaliro ku Case Clinic. Naye bwe baamala okumalawo bannamawulire beeyongera okujja kati zaali ziwera nze kubanga nali nina kulonda ssaawa 5 ne kati nga bangamba Mama Husna lindako okujja embeera etabuse kati we ziwera 6 bangamba jangu olonda embeera etereddemu kati nayita nammanju nengena nenonda nenkomawo bwe nakomawo be nali nabo ne baŋŋamba todda waka kubanga wodda waka tulabye bakola sigino bajja mu makaago kukukima ndowooza kunkima kati nange we namala okulonda nayitireyo mu bupanya ne ŋŋenda gye nalaga naye mba naakatuuka gye ndi ne baŋŋamba Mama Husna amagye gali mu leeya gali mu makaago
n'aba uniform nawo weebali naye nga abali mu leeya balina emiggo balina sorido bazze kuba abantu kati munnaaye ziba ziwera ssaawa 10 nga baŋŋamba bamaze okukola ki okulonda bagenda kubala kalulu era batandika ssaawa 10 okubala akalulu basookerako ka kansala nga babala akalulu nga buli polling station ngiwangudde buli polling station yali emu omuntu gye yampangula naye nga nsinzizaako obubonero obululu bumeka busatu kati tugenda okubala abalamu nga buli omu kye babala kyawandiika tugenda okubala abalamu nga nina obululu 567 nga nziriridde alina obululu 303 owokusatu obubwe saamanya nti naafunye bumeka naye nga nabwo weebuli tubulina bw'oba obugasa enamba 3 yali wa NRM independent ye yali namba 2 kati fenna tulindiridde nga abaana mu butuufu bakuumye akalulu kati awo nga ssaawa 10 tezinnawera nga zinaatera okuwera abayaaye bajja n'obululu nga butiikinge nga baagala buteekawo by force kubanga abaana bakuuma akalulu nga ne bakola ki tebavaawo ne bakuba tiyagasi tebavaawo ne bakuba amasasi mu bbanga tebavaawo kuba amasasi gatandika ssaawa 5 ne tiyagasi naye nga abaana tebavaawo kati ne beebuuza tukoze tutya abayaaye baleeta obululu naye nga amagye weegali gatunula nkugambye gali gasinga abantu obungi nga amagye weegali gatunula abapoliisi weebali batunula abantu ne bakuba enduulu abantu we bakuba enduulu abayaaye ne bayitamu n'obululu bwabwe nga tebabutaddeemu ne badduka bwe badduka ne bagenda kwe kutandika okubala obululu obudde buweddeyo kati baba bamaze omwange bali kubala bululu bwa Honorable Nalukoola era nabo bali banaatera obbumala naye nga bano abaana ba presiding officer be baleese okukuuma akalulu babagamba mufiiringe foomu za kansala tuzisayininge ng'obwana bubagamba musooke musayininge nga babagamba ate tusayininga bye mutannabafiiringa nga buganye bukereyo obudde waliwo eyajja n'abugambako abakeeresiza obudde ba presiding officers waliwo eyajja n'abagambako n'abagamba naye mulinda kirwaki temufiiringa foomu ng'abaana tebafaayo ekyaddako bagenda okulaba nga abamagye bazze bali mu leeya nga batandikosa omwana yatandika kuba muggo yagukuba ku box bwe yagukuba ku box banne ne bamwegattako ne basambasamba omanyi okusamba akatebe ne katikamu emirundi 3 naye ng'okafiirako kati nga weebuuza oyo nga yakutte ku muntu akola atya akatebe akaplastika nga akafiirako bwakalinyalinya vidiyo tuziina naye nga abamu ku baali basamba kwaliko omuvubuka omunene ayambadde ttaaga kati ttaaga eyo terabika bulungi nnyo oba ya EC oba ya candidate terabika bulungi naye nga bwe batandika bwe batyo okusamba abali mu leeya n'amagye ne geegattako nabo ne batandika okusambasamba amagye gasamba gali mu uniform ne batulisa amasasi mu bbanga ab'amagye ne batandika okuba abantu emiggo abantu ne batandika okuddukawo buli omu yaddukawo tewali yasigalawo jala forms ne bazikasuka gye bazikasuse abantu 6 ne bazirika abantu abo bwe bazirika twali tumanyi bafudde naye bamala ne badda engolo naye ng'ennyonyi yeetala mu bbanga mu kazangola ne tubuuza luno olutalo ennyonyi nga yaki ya military yaki nsaagiraba wabula nagiwuliranga buulizi naye nga buli kaseera ennyonyi yeetala kati goli weekwese nze nali mu nju kati we baamala okukola ki bwe baamala obisambasamba abantu bonna ne badduka abantu ne beekweka wansi w'ebitanda nga abantu batidde nnyo kati bano abaana abakomawo balabe obululu bwe basambye abaana abo bakwatako ku bipapula ebyo ne babiyola mbalaba mu buvidiyo ne babiyola naye kyenasembyeyo okuwulira nti abaana abo buli alina kye yakwatako bagenda mumukwata kati ne neebuuza lwaki tebakwata abaasambasamba ebintu ebyo
ate nga mubalina mubotana kati bagenda otandika okusamba obululu bamala kumanya nti Setuba Habiba akalulu akawangudde era nga ne bempangudde bakkiriza nti omukyala akoze kyatuwangudde kubanga twali bakansala 8 nga 7 basajja nga nzeko omukyala aliko kati we bamala okumanya nti mpangudde akalulu ndooza ne bagamba ayinza atyo tuwangula katubyonoone kubanga ebibozi bitambula bigamba kale ffenna katubefiirwe ffenna tubeererewo nga tetulina kansala naye nze manja buwanguzi bwange era mbubanja aba isi buvunaanyizibwa bwabwe okukuuma akalulu era aba isi be bavunaanyizibwa ku security security bw'ebanga ye yayingira mu kalulu n'ekonoonayonoona nze manja buwanguzi bwange era nsaba bannangirire ng'omuwanguzi ate era bandiyirire sente zenyonoonye mu kalulu ebiseera byange byentaddemu kubanga nagenda ne bannominatinga era be baategeka akalulu siraba nsonga lwaki baakategeka nga bamanyi bagenda katabangula so isi teyakulangirira isi teyannangirira era abo abaana abakuuma akalulu abalondesa mu Angola ba presiding officer ne ba supervisor ku Tale Center tebalinnyayo kati era omubutalinnyayo nengenda nembuuza nga bamaze okulangirira Honorable Nalukola nti awangudde nengenda nembuuza returning officer abalondesezza mu Angola bo nga tebalabiseeko wano nga bano we bazenga bakuleetera results eza Honorable Nalukola bo nga tebalabiseeko wano kuwa report n'agamba kituufu balina okumpa report naye nange sibalabye kwegamba awo waliwo obulagajjavu njagala nkubuuza mwalina polling stations mmeka polling stations zaali 8 Mukazangola Mukazangola Central so zonna bampangulako polling station emu ate bansinzako obululu bumeka kati kyenjala okubuuza nti zonna bazitabangula zonna bazitabangula kubanga ziri mu kifo kimu ziri mu area emu bwebati ziri mu kifo kimu we wali wolengedde waggulu awo kwerosi ziri mu kifo kimu zonna bwe ziti kubanga akalulu akakansala kali ka kyalo kimu kituufu kali ka kyalo kimu ate ng'ekyalo kirondera wamu era neza Honorable Nalukola tezaatuuka ez'omwangula nze nafunako dyala fomu 2 eza Honorable Nalukola era nenzitwalayo ku Tale Center ne musangayo nenzimuwa so kati yo nga yo National Unity Platform ku nsonga zituuseewo National Unity Platform yawandiikidde isi era ng'egisaba wiini yaayo kubanga ng'ekibiina kyafuna wiini kyawangula abatuuze bonna bakimanyi nti Mama Osina yawangula akalulu era abatuuze bakazangula basaba wiini yaabwe buli lunaku bambuuza Mama Osina bakulangirira ddi kuba ffe tuwakuwa akalulu kati ekyalo kyaffe kigenda kubeerawo okumala emyaka 4 nga tekirina kansala kubanga kansala yafa 2022 ne batateekawo okulonda ekyateekesezaawo okulonda mu Kazangola kubanga Honorable Segirinya yali afudde kati nga tebasobola tegeka ka MP ate nga akakansala tebakataddewo ate nga yonna Kawempe North kati kyebava bategese naye kati we baba nga basambye akalulu kitegeeza baba batwagala tulaba nga tetulina kansala ekitundu kyaffe abantu obukyafu bubatta kasasiro alinga kasasiro tetulina service n'emu gye tufuna ku lw'okubanga tetulina kansala abantu babanja kansala okugoberera ku nsonga eno isi simanyi byayo naye nga isi buvunaanyizibwa bwayo otegeka akalulu n'ekakuuma ne security evunaanyizibwa ku bo era ffe tugibanja buwanguzi bwaffe nze mmanja buwanguzi bwange kunnangirira ate era balina n'okundiyirira kubanga be bavunaanyizibwa ku buli kimu bw'oba owadde omuntu omulimu n'otafaayo kumanya yagukoza atya kitegeeza oli mulagajjavu kubanga basindika abaana bajje balondese ne basindika ne basupervisa naye ku Tale Center teri yalinnyayo ng'avudde mu Kazangola
So atenga presiding officers bano bafuna results zonna. Nze ngamba bazirina. Ogundi ono yabeera nazo supervisor. Nze ngamba azirina. Kulwokubanga we bamalira akalolo ka kansala batandika okubala aka honorable Nabukoola. Kitegeeza results ezo ziba zatuuse dda ne ku isi. Nti odi baba bazifunye dda. Baba bazifunye dda nga zituuse. Okay, neyanze. Tuze wa Mama Husna. Tuli mu kugoberera story eno ey'okubeera nti abantu balonda isi neteekawo okulaba nga balonda kansala w'ekyalo kya Kazo Angola naye ne batasobola kubeera nga bamulangirira. Tugenda gezaako okugoberera story eno yonna, tugenda kugendako ku National Unity Platform tulabe nayo wa weetuuse okulaba nga ebanja obuwanguzi buno. Mama Husna, tugenda kwebaza ekigambo kyekisembayo mu programu eno. Ekigambo kyange ekisembayo nebaza banakazangola. Banakazangola mwebale kunnonda, mwebale kundabamu bwesigwa. Ate banakazangola mwebale gumira masasi, ne mugumira tear gas, ne mugumira drones nga zibatwala. Naye nga abantu bagamba tujja kubeerawo tukuuma akalulu. Nebaza ba agenti bange abakuuma akalulu kubanga buli fujjo lye babakolangako nga bo basigala bakakamu ne bakuuma akalulu. Nebaza bakansala bakawempe division kuba batambudde wamu nange from day one omwami wange lwe yafa babaddewo ne mu kalulu babaddewo mu kakuma. Mbebaza bakansala mwebale kumbeererawo. Saagala kunokolayo mannya kuba bangi sisobola bamalayo ate nga abamu bennabasiyogeddeeko bajja kunyiiga. Nebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform beebale kunteekamu bwesigwa ne bampa kaadi ate era wiini nenjijjayo. Kati kyenjagala obbasaba aba National Unity Platform ng'ekibiina tulwanirire obuwanguzi bwaffe. Nkimanyi mutandiseeko naye twongeremu amaanyi tulwanirire wiini yaffe tugijjeyo kuba abatuuze ba Kazangola bammanja wiini yaffe. Nze sikyasobola kuyita mu kkubo buli andaba mbuuza bakulangirira ddi tujaganye kubanga twakuwa akalulu. Naye nga neebaza buli abaddewo ku lwange. Okay. Neyanziza. Nze Shafik Lwanga mbadde ne Tamale Henry katongera okugoberera story. Mukama kunkomere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.